Twina Programs Arms Around Africa Foundation. Already don't care yet because I was launching the African Girls Forward Club. Mulabanti, I love Africa. That's why project is ended. Your project is in Nairobi, is in Tanzania, is in Swaziland. Why? Emyaka ejiri bannabyabufuzi mbadde ngamba Nubian League nti omwana omulenzi oli bw'aba ayagala kwebeereramu ave ku bannabyabufuzi abalina omudomo oguyitiridde. Bannabyabufuzi abasinga tebalina program, tebalina waaka eri muntu wa wansi. Tebalina tubula abantu bajja ne bakyomukiriza abantu ne baddayo. For 3 years, abasinga mbadde mugamba Honorable Nabila nga tayogera. Why? Buli bw'obeera ku dining, ani abeera mu ffumbiro? Kati abasinga ba politician tukuumira ku dining. That means mu kitchen tewali kifumbiro. Buli nnaku politician bw'abeera ku TV and radio, kati ddi lwalikola program eziyamba abantu. So 3 years mbadde ne media blackout nga nkitegeeza. For me to be able to do what I've done, 4 countries of the organization in Africa in 3 years. Ekyo kyekisobozesa okuba nti kati Kampala eyina ambulance etaliiyo, tewali na hospital egirina. Omuntu ne bw'aba nga omutima gusirise emukomyawo, defibrillator. Why? Because 3 years of the votes of the people, banaye mbasaba nga maliriza. Njagala okugamba nti community ya Nubian nene nnyo nnyo nnyo. Ate eyina emirandira mingi. Kubanga abamu nga bw'olaba Nubian League, Banubian League mu Kampala bangi. Nga baana Banubbi, oba maama we Munubbi, oba taata we Munubbi, naye oluusi maama nga mulala. Abo tobala. Kati nsaba nga bwe muggyeyo Nubian League, mutandike okukola omukono guno abaana bonna abaabula bakomemu. Mwe temulwananga buzibu. Abalala balwana nokaki ekiriwa. Naye nze kino nakiraba Swaziland because tuyina organization ne Refiga nayo yekola mu bantu program z'abaana zaki ate ng'omwami atugatte nnyo Munubbi abeera Canada Edmonton bamuyita Muru Kamisi. Ani amanyi Mr. Muru? Abasajja abakulu n'abamanyi Mr. Muru yali flight captain, pilot. Yali pilot wa former President Idi Amin. Naye bw'oba oyagala okumanya somebody gwe bamanyi bw'oyogera Uganda ne Prime Minister e Canada amanyi Mr. Muru. Every politician nze yantwala n'endaba all premiers of Alberta mu parliament as a guest because of Muru. So Mr. Muru Kamis, through him, olwaleero naleese through the organization bingi bye tuteeta kati ne twaleese ambulance wano we bagiraba balowooza ya president naye connection musajja Munubbi. Lwaki njagala ngambe nti nno temweziika muzuukuke. Abakyala tewali mbagambye muli bambejja royals. Ate sikyongera olw'okuba nze nasoma, I'm a master's holder, ndi Pan-Africanist,
Mani Africa Chechi. So without the name Nubian, you don't know Africa. That is why the name Nubian. Ayagala okukola ekizigo nga kiri authentic mu US, mu Europe, ateekawo Nubian. Why? Ayagala okukola ekintu ekizigo oba nazi y'enviiri neba expensive international agiteekako Nubian. Why? Naye mwe muli wano mweveera temwerabawo ensi ye erabawo erinnya Abanubi naye bannannyini lyo tebeerabawo. Nze nzize bazaabumaanyi nti nga kuli b'amaanyi kuvadda internationally. Olwaleero waliwo kye bagamba pyramids. Pyramids. Tewali kya bulambuzi mu Africa kisinga pyramids. But ezisinga obungi is Nubian pyramids. Why? Bwe boogera ku ba-Pharaohs, ba-Pharaohs, most of them were Nubians. Banange, omuntu atamanyi kyali bamufuula omukozi ng'ate ye mumbejja. So rather I have the opportunity to genuinely say, if you're Nubian, you're royal. Mulekera olabanga waliwo Munubi eyeeyisanga omukopi mu mugambe waayi wakijeewo ekyo. You have to behave like the king that you are. Behave like the princess that you are. Behave like the queens that you are. Behave like the princess that you are. It's enough so kubanti nsobola okwogera ekintu kino ku bantu bannannyini Africa. Era bagamba nti Nubian, mugende ku Google. Look for the word Nubian. They say be bannansanga ba Africa, be bannannyini Africa. That's what they call Nubians. So Refiga tuyina okumukubira engalo ez'amaanyi. For bringing back the pride of the Nubian community. For rebuilding the unity of the Nubian community. For bringing back the culture to be celebrated like we did tonight in the Nubian community. Era nze mbagamba kino tekimala Nubian community. Era ndowooza wano ebadde ntandikwa. Abasigaddeyo waliyo be mwijja bagamba baasubiddwa. Waliwo abantu abadde balina okujja. Ono manyi mulaba wano yatera okunsiba enviiri bwe mba njagala kuteekako ekiwaani. Mwalabye byo obuviiri bwe mwajja. Queen of Sabala. Queen of Sabala bwe yasibye ono yatera okubunsibwa ne sister wange Hajat Mahdi akola mu Uganda Revenue Authority. She does it. Kati abasinga kuba MP mutumanyi Honorable Nabila. No, I am real. Njagala abantu bange, and I would love to see Uganda and everybody in Uganda are better valued. Ate tukole kye tulina okukola. Nze sidimandinga, nze sivunaana balala bye batakoze. Nze nevunaana kye sikoze bwe mba nsoma. Mbadde njogera ne Mayor, because through such Mayor Sebosituka, Mayor Bombo, that young man, I sat with him, ne Minister of Agenda, Abachala Mbalaba from the Nubian community. Temukowa kulaba bakulembeze bwe wali wali. Buli bwolabanga Honorable Nabila, mumulonde Kampala. Atudde ne Mayor ava Bombo, namwe mwinayo linki.
atudde ne secretary mujje mukipike mulabe kye tusobola okukola together. Yes, tugenda kweyagala mu nzina ez'ekimbejja nga tetukoze wano sijja kuddamu koowa nange amazina agakooya ndooza nange ndooza olusaayi mweruli kubanga siyagala gampoye era ndabye neŋŋamba agalabika ge nina okutandika okuzina nsobole obutakoowa ng'okutuyaga. But I want to thank you so much, Refiga, and the organizers, the sponsors, Lancet. I know sponsorship, Nivagamba to Haj Bamze Engineering. I want to thank you, Kubanga Bantu Abasinga, and I want to thank Pearl of Africa Hotel for recognizing and giving back to the Nubian community. Abasinga balowooza badona, bano be badona, ekigambo dona. Olwaleero mukitegeere. Abantu abazungu batuteekamu ekintu mu mutwe. Ffe tulowooza omuntu aziteekamu ssente alina kuba muzungu. Ekirowoozo ekyo kitufudde abaavu n'asobola okukola ekintu n'aba ng'alowooza nze sisobola kikola. Abakyala njogedde ne ba leaders. Olwaleero mu Kampala mufunye coordinator wa Nubian community. Tetusobola kwogera with everybody. Kubanga omuntu asobola okuwaaka n'akunyiigira. Honorable Nabiro tukolere ki? How can I reach the community? Nkiikirira zone 12 mu Kampala. Bachairman 12. So, in the Nubian community, who coordinates it mu Kampala ng'omukyala? Is there one? Mukiraba? Nti omuntu aze n'agamba nti nga Refiga omanyi nti tubadde tufudde bannayuganda the Nubian community. Did it have to take the Nubian diaspora from Kenya okujja okutegeka the Nubian community e Uganda? Nze mbagamba tufunye omukisa tuguzimbireko tugwekwate tugukoleremu n'akajanja. So I want to thank you as I end, but I want this to be just a trigger for yet the bigger Sabala nights in Uganda. Thank you so much. May God bless you.